tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Weti zino ze zisigaddewo mu kaseera kano. Bw'ogamba nti Mwami Lugonvu ni interested, ojja kunkubira essimu yange mugimanyi eyeri ku screen eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 bayitawo kyali abamanyi Mpigi. Tuli mu Mpigi Town Council. Oweterawo Empigi ng'ewali ekiddo ekya poliisi nga tunatuuka Kalagala woowetera ku mukono gwo ogwa kkono oba ng'ova Kampala. Okuva ku Kolansi okutuukawo waliwo kilomita 3. Kikwetaagisa okuvuga eddakiika 10 olw'ensonga nti ekkubo lya ttaka. Eddakiika nga 10 obeera otuuse ku site. Bw'oba ogenda kulinnya ka boodabooda bwe bakukwata obujiga 3,000, bw'oba omanyi okulamuza 2,000 okutuuka ku estate boodabooda. Nekoma wano ogiraba egenda wali n'eri eno eriemu. Kati jangu tubalage ey'okubiri. Ogenda kudda kati eyo eriemu eyo erina amakubo 2 ya bukadde 9 ekyapa weekiri. Lino lyekkubo erikuleeta kati endala etandikira wano naye ekyapa kyayo weekiri. Bw'osasula obukadde 9 ogenda n'ekyapa ky'okuva mu ofiisi. Osobola otandika n'obukadde 7. Waliwo agamba nti Mwami Lugonvu obukadde 9 sibulina. Osobola otandika n'obukadde 7 balance n'omumalayo oluvannyuma. Naye mu kutandika n'obukadde 7 tukukkiriza okutandika okukolera ku ttaka lyo by'oyagala kubanga tuba tuyingidde agreement. Kati eno etandikira wano njagala kukulaga ne budda wano nejja lino kkubo lye libaleeta erijja libatambuza nejja nekoma wano kati kangende wali ne wansi nga bwetambula. Kitegeeza nti bw'oba ozimba ennyumba yo giteeka sayidi wano eno lubeera lujja. Laba weekuma. Nejja neekoma wano. Nejja neekoma wano ogirabye. Kati njagala nkutwale ate ku yokusatu nga bwetambula. Jangu tugende ffenna. Zino ziri 2 eziriwo tuyina eyo gye mbaddemu. Omuntu ayinza okwebuuza njagala otunuulira obugazi buno bwe bange ekola fuuti 5 ku 10. Omuntu ayinza okwebuuza nti singa mbanga nzimba mu bulento bwange
obanga njagala kuzimbawo maka gange. Mweno ploti nga bw'olabye obunene bwayo esobola okgendamu buli nnyumba ya kirooto kyo gy'oyagala. Buli nnyumba ya kirooto kyo gy'oyagala mweno ploti egendamu. Fuuti 5 ku 10 n'ekyapa weekiri kya private Maryland ogenda n'ekyapa kyo. Ne mweno ploti kyekimu. Kati njagala okulaga ploti ey'okusatu. Kati ate yo bw'ojja bw'oti ekubo nga bw'oliraba. Eva wano netambula nejja wano nekoma wano wano ba olaba weekoma nekoma wano eno bagitutte nejja nekoma wano bwe ziti ze ziriwo ziri 3 endala ezabaddewo baazitutte. Mujjaga mwami Lugonvu atugamba ogenda kulanga weera naye nakitunulidde nga ddala okulanga situlina kye tulanga kubanga zaabadde zikola ki zaabadde ziweddewo. Kati zino ze zisigaddewo ploti ziri 3 fuuti 5 ku 10 za bukadde 9. Obukadde 9 kwe kuba n'ekyapa kyo era bw'osasula obukadde 9 ofuluma n'ekyapa kyo. Tuli mu Mpigi Town Council. Njagala nkulage wano we tuli kilomita 3 okuva ku Collins. Mu kitundu kino amasannyalaze mwegali n'amazzi mwegali agatavaako. Mulimu amasannyalaze, mulimu amazzi. Omutwe gw'amasannyalaze guli ku maka gali golengera banniiba baffe. Kitegeeza nti okutuuka wano kikwetaagisa omuti gumu. Oyinza okugamba nti lwaki teguliiwo? Umeme teteeka amasannyalaze watali kizimbe. Ekyo ffenna tukimanyi. Era bwe gakoma we wali ekizimbe we guli omuti gw'olaba. Kati kitegeeza nti kikwetaagisa omuntu kuzimba wano bo ne bamanyi we bateeka amasannyalaze. Eri kyaki gy'olengera abamanyi Mpigi. Simanyi oba osobola ogibasikira. Abamanyi Mpigi eyo kyaki yejjanya oba ogimanyi yazimbibwa omwami bamuyita Mulunda Nnume eri waggulu awo. Eyo kyaki y'Abakatuliki emu ku kyaki ezisinga obunene mu Mpigi district ye kyaki yejjanya. Environment nga bw'ogiraba nnungi, kitundu kikula bukuzi naye wadde nga kikula bukuzi olaba ng'enkulaakulana y'amaanyi nti ekitundu ekirimu amasannyalaze n'amazzi kiba kitandise okulaga nti enkyukakyuka ekola ki weeri. Kikyalina green waakyo abantu bagenda bwaniriza abapya naye nga mu kaseera kano estate bweti bweri zino ze zisigaddewo mu kaseera kano. Bw'ogamba nti mwami Lugonvu ni interested ojja kunkubira essimu yange mugimanyi eyo eri ku screen eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 bayitawo kyali abamanyi Mpigi. Tuli mu Mpigi Town Council. Oweterawo Empigi ng'ewali ekiddo ekya poliisi nga tunatuuka Kalagala woowetera ku mukono gwo ogwa kkono oba ng'ova Kampala. Okuva ku Collins okutuukawo waliwo kilomita 3. Kikwetaagisa okuvuga eddakiika 10 olw'ensonga nti ekkubo lya ttaka.
eddakiika nga 10 obeera otuuse ku site. Bw'oba ogenda kulinnya ka bodaboda bwe bakukwata obujiga 3,000, bw'oba omanyi okulamuza 2,000 okutuuka ku estate bodaboda okuva mu Mpigi Town. N'olwekyo ze ziringa ezisigaddewo. Mwami yakubiwali amakabaaba. Ze ziringa ezisigaddewo zikooya bw'ozitambula musinyangu kuzimalayo mangu, naye nga mu kaseera kanawo bwe tuli right now, bw'oba ng'oli interested ojja kwogerako nange. Osobola okumpeereza ka WhatsApp ku 0753985639. Bw'oba ng'oli mu Uganda n'okuba essimu. Bw'oba ng'olina representative e Uganda n'omuweereza n'omugaa nti genda olabewo, ffe tukkiriza omuntu asooka n'ajja n'alaba ekifo. Bw'agamba nti kijja kunkolera kye njagala, well and good. Bw'agamba nti kiyinza obutankolera kye njagala, era nakyo tukyaniriza. Naye nga twagala nnyo omuntu oba ng'olina representative e Uganda n'asooka n'ajja n'alabawo. Bw'ogamba nti sirina muntu Uganda gwe nsobola kusindika, era tulina enkola eyo kubanga tulina ebyapa by'abaana bangi. Ng'agamba nti mwami Lugonvu, nze ettaka lyange ndiguze nja ddisangayo. Ekyapa kyo obeera ojja kisanga ate nga kiri safe. Za bukadde 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ku bukadde 9 fuuti 5 ku 10. Ku bukadde 9 kwe kuba n'ekyapa kyo. Tukuwa ekyapa ekiwedde okukolebwa ekya plotiyo, si bye byaweegule, si bye byaweesaleko. Osanga nga plotiyo nga bweyimiridde n'ekyapa kyo bwe tukikuwa, ne tukuwa transfer form, ne tukuwa akafaananyi just kukyusa kuzza mmanyago oba agoyo gobero yagala, naye nga process y'ekyapa kyonna ffe twagimala tukwasa bukwasa kiwedde. Kitundu kirimu abantu abatuuze, amayumba mwegali, kikula ku misinde olw'ensonga nti Mpigi akulira ku speed, naye nga awo we tuli ku lwaliro. Nsuubira okuba nti guyinza okuba nga gwe mukisa gwa ploti ezimu ku za layisi gwe tugenda okuba nagwo, olw'ensonga nti mwalaajana nnyo. Estate singa otunulira ze tubeera nazo emabegaawo zibadde estate za bukadde 14, Mpambire bukadde 10, Kakoola twamuyinako naggwawo, nga tulina estate za bukadde 12 bwe kityo, naye eno ya bukadde 9. Kitegeeza nti osobola okufuuka landlord. Tulina enkola gye tutambulirako ffe bwe tuba nga tubannyonnyola, tubagamba nti either kola ebintu bibiri. Noonya ssente ezigula w'oyagala ogulewo, era buli omu kye yandyagadde. Oba si ekyo nga tomanyi w'onaazifuna, noonya ssente z'olina zigulawa era ogulewo. Noonya ssente z'olina zigulawa mu kaseera ako ogulewo. N'olwekyo nzikiriza okuba nti enkola eyo eyambye bangi nnyo okufuuka ba landlord. Eyambye bangi. Ewantu wano nzikiriza nti ogenda kugulawo bukadde 9 mu mwaka gwa 2022. Togenda kuzimbirawo. Ne bw'oba ogenda kuzimbirawo, mu bbanga lya myaka 2 wagenda kuba tewakyali wa bukadde 9. Mu bbanga lya myaka 3 wajja kuba tewakyali wa bukadde 9, nga ne bw'oba otereseemu ssente zo zibeera zikula. Ne banneighbours ab'enjawulo abaguzeeguze okutwetoolola bajja kuba bongera valiyo ku ttaka lyabwe kubanga babeera bazimba. N'olwekyo nandikukubiriza, wandiwedde weefiiriza naga nti kanterekemu akasente kange ne mba sigenda kuzimbawo, kangule wantu wange wabeerewo. Mu myaka 5 wajja kuba tewakyali kyekimu. Tukitwale tukolereko embeera okuteekateeka okutubuuza nti wano mwafunawo mutya, kubanga bajja tuko kitubuuza wano wafunawo otya ku ssente entono. 5 ku 10 ku bukadde 9 nti yo wakikola otya, kye tuba tufiiririra mu kaseera kano. Za bukadde 9 tuzibalaze 3 ezikyaliwo. N'olwekyo nzikiriza okuba nti oba oli awo kijja kutuyamba. Essimu yange mujja gikubako, mujja kuweereza WhatsApp message, nja kuba nga mbaddamu. Munzikirize tukwatagane. Nzikiriza ku Monday n'Olwokubiri tujja kuba nawo tugaddewo, olw'ensonga ziri plot 3 zokka ezitasobola kumala nnaku 3 nga zikyaliwo. Awo tujja kuwumulamu okumala ebbanga nga bwe tunoonya. Tujja kuddamu okusabukula estate endala egenda kuba mu Mpigi Town Council, egenda kuba ya bukadde 16 fuuti 5 ku 10. Bukadde 16 fuuti 5 ku 10, awo nga ku kitebe kya district ey'Empigi kye tujja okuba nga tuddamu okuggulawo. Eno ya bukadde 9, 5 ku 10, yo ze zino 3 ezikyaliwo. Kati awo tujja kuwumulamu akabanga ka weeks nga 2-3, then tugulewo estate yaffe empya ey'obukadde 16 fuuti nayo 5 ku 10. Munzikirize mbagalize olunaku olulungi.
eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe. Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga.